Omukulembeze w'eggwanga era nga yakolanga ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asumusiza abakulu abamu mu magye nga bano bawerera ddala 1,393 ku madaala ag'enjawulo. Bino byayanjiddwa omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso mu bubaka bwe olunaku lw'eggulo. Ono yategeezezza nti Pulezidenti Museveni yasuumuusizza abajaasi 106 okuva ku ddaala lya Lieutenant Colonel n'abazza ku ddaala lya Colonel, ate bamejja 91 bazziddwa ku ddaala lya Lieutenant Colonel, olwo bakaputeni 173 ne badda ku ddaala lya Major, ate ababadde ba Lieutenant 458 bazze ku ddaala lya Captain, ba Second Lieutenant 465 ne badda ku Lieutenant, nga n'abalala 25 bakuweebwa. Mubamu ku bagudde mu gafo mwe muli ne omukulu wa ISO oba ekitongole ekikessi munda mu ggwanga Charles Oluka abadde Lieutenant Colonel nga kati afuuliddwa Colonel omujjuvu, kw'ossa n'omumyuka we Major Emmy Katabazi nga kati afuuliddwa Lieutenant Colonel. Mu balala mwe muli akulira okulwanyisa obuli bw'enguzi mu yafeesi y'omukulembeze mu kimanyiddwa nga Anti-Corruption Unit Edith Nakalema abadde Lieutenant Colonel, ne Lieutenant Colonel Charity Bayinababo akulira ebyokwerinda bya President mu poliisi, saako amyuka omwogezi w'eggye ly'eggwanga Lieutenant Colonel Deo Akik n'abalala bangi. Okukuzibwa kuno kuddiridde okwa sabbiiti ewedde baakuliza abakulu 7 mu UPDF okudda ku ddaala lya Major General, nga mu bano kwe kwali Kayanja Muhanga, David Kasura, David Wakaro, Mike Odong, Francis Takirwa, Dick Olum ne Octavius Buturo nga kati bonna ba Major General. Nze Arafat Musoke, STV Select Enjawulo.